kati Mpuuga is a branch of NRM cadre. Mpuuga is member one no. Dealers Alliance is a branch of NRM. He's a member of no. Anti nkugambye Dealers Alliance is a branch of oyo muvubuka gwe bayita Kyagulanyi Sentamu yakufudde kyoli yaveeri n'alengera nga muzanya political magwaya. Political magwaya mumanyi? Magwaya musambi wa mani yo. Ate teeba. Yeteba muka yeteba kati twamugamba nti Mpuuga ozanya political magwaya. Political magwaya lizimu yali muti obakulaba wali eringo bakutadde obenga defender naye mu biseere byakazigiziga ate gwoteba neve nga tubalengera kubanga mugenda ne mubasimbulukusa gundi natalina makulu n'omulaga nti nalira makulu netosolaga nti Bobi Wine yakola mpo anti kyenkugamba gwe soko ulize ebigambo byange Mpuuga anti soko ulize nze nkulage nawo mpe answer yo. Okay. Mpuuga abadde vice president mu NUP. Deputy president. Olide mu NUP. Mpuuga abadde nga ye leader of opposition. Mpuuga abadde commissioner. Mpako kwebye bifo DP bloka bye yamuwa oba Dealers Alliance bye yamuwa oba DP be yamuwa nze kino kyaje kyange kyakubiri nabasanga mu parliament bwe najja ne bamfuula shadow minister era sibeerangako mu parliament nga siri either shadow minister oba omukulu w'akakiiko ka parliament gwe mbuulira nga Kyagulanyi tanaba kulondayo mukulu ono ekifo kye yali he was an ordinary member. No. Owuliriza sebo okay. Yali kikale Nkugambe already yali mukungwe member. Ebyobukungu sebo kati oyagala kugamba nti owekitiibwa Mulika atambule mu kibuga nga ataddeko bendera ku motoka ye mbwe yali omukungwe Mengo buno ayitawo. Nze mbadde ne jjajja wange yali Minister Mengo era omukuba historic ababadde great Dr. Jaka Luyomba gwe twakaziika. But was a humble man so wali omukungwe Mengo so what? Gwokimanyi tinange ndi mukungu. Obadde okimanyi ndi mukungu. Nati nkuga okimanyi ndi mukungu. Sekimanyi. Honorable kitegeeza ki. Oli mukungu. Akyaki kugabe. Kakadi gajogo ulirize. Yali mu parliament. Nze ndi mukungu wa Uganda. Yes. Ndi mukungu wa Uganda. Naye wali ondabyeko honorable singa tutambula tetukira but onsanga ntambula n'okutambula kuba nkimanyi these are positions. Ate position zino zituteekebwamu bantu gwe bwoba omanyi nti ekikuleese mu byobufuzi kolera mu ddiiro gaggawale ng'osiriwaza abo b'osanze muntu ogoba Museveni naye nga mukwano gwo tukubuulira openire fe abatakutya kuba bonna bagamba nti eno Buganda gye muzzeemu tiyakuleetebwamu malala. Buganda erina ebizibu byayo ebigiruma basajja bagikutta abantu baabo bafuuse landless ennaku ezo abantu Museveni nga yakajja wano nze jjajja wange y'omu ku baasinga omuwa emmere mu nsiko gw'omubuuzangako muwanguze ekiwanguzi wali eri ekikandwa naye bamuwa mudaali jjajja wange yalina biseere bye yalina tata nnya bamuwa mudaali ne mugundize nente biki byonna ne bigenda fe abava mu bitundu ebyalimu entalo tusoma politics waffe era ne tumanya as much as olina ekifo ky'ofunye ekyobuvunaanyizibwa obeera hambo ne bw'obeera mu abantu be balina okuyita honorable sigwe nze Honorable Lutamaguzi waliwo omusajja omugwe bentera okusanga eyo be mu P2B ne bamugamba nti owaye oyo yegwanisebo naye nze Honorable gundi n'omubuuza okiikirira wa ntulidde oyita Honorable okiikirira wa naye ffe tubimanye ebyo nange ne bwembeera mubaka wa parliament nga ndi wali sinze nina okwe speaker nampita Director Honorable Speaker nampita nti owaye gundi mweyanjule wano nga bwe tutera okweyanjula nsobola kwogera nze Honorable Lutamaguzi ekyo kiba totally wrong ngamba nze Lutamaguzi Makula omubaka wa parliament owa Nakaseke kati bano bwe bajja mwabateekamu amalala ne balowooza nti bakitalo nga tebalina kye bane tubagamba nti mwegendereze nnyo abavubuka bano abasinga ababataddemu amalala n'abamu abali mu government kubanza onamugamba nti it has gone on record nawe genda okikebere tetulabangayo leader wa opposition akubirwa ngaloba NRM mu parliament nga bonna banyikavu Kyagulanyi agoba atya rope ne tubagamba nti look here. There is a new normal in the house. Ngabe
abenalemu banenya mbuchagulanyi akyusa ati alida opposition abenalemu mbono ti abamu ne bajja ti ono bwakitalo nnyo mu Buganda ajuddo mujjawo omusana gugenda kwaka mutumbi ne tubagamba nti nedda. He has been what he is because of Kyagulanyi Ssentamu. He nominated him among all the people. Gwenda Gampuga kye yakola okusinga ku Lutamaguzi okumwe ebifo ebyo byonna. Ekyenjawulo kye yakola. Ogambe nti kino Mpuga yakikola nnyo n'olwekyo alina ofuna ebifo ebyo bisatu okusinga ku Lutamaguzi. Neffe twakkiriza nti president ye maaso moji waffe. President Kyagulanyi nti bw'aba agambye nti kampiikinga omusajja ono muteeke wano okw'olutaali ate agenda apiikinge banne gradually tugenda capturing eggwanga kubanga ffe ekifaananyi kyaffe si kya Mengo si kya Buganda. That's why nti mwabamu mwalinanga ebigambo nga mugamba National Unity Platform ya Baganda. Netubagamba nti with the time engalabiza mwezijja kubalaga nti bano n'abamu bemuyita Abaganda Baganda bamwe n'abamu bemuyita Abaganda Baganda bamwe mwabatali Baganda neffe tukikire ne tugamba nti broader picture yaffe yakununula Uganda yona kubanga bosango abantu nkugambye abamu ku bantu abasinga okubona mu nsi yaabwe banyolo baba gobe eyo yonna gye batadde amafuta. Most of them have not been compensated. Nga ate baferinga in a new group of migrants. Nga baba wettaka. Ne nkugamba nti bw'otuuka Mwankole mwe mugenda ne mulowooza nti Abanyankole bali bulungi bonna. Tikuba Museveni afuga. Nze nalina ekirowoozo nga ndaba abasajja abeeyagalira wano bagula abazimba amayumba agalinga ag'amakalina nga naye mu nyumba basulamu babi. Ne ndowooza nti oba osanga abantu be bonna Museveni gy'ava bali bulungi. I testify myself, I went to Western Uganda. Ate nga ligendaga yonna bammanyi. Ne mbuuza ti bw'otuuka wano neeno nga bali bubi nnyo. Bali nga bakugamba Abanyankole ti abo balina akakundi kaabwe era bo kakundi. Kakati wuliriza netugamba nti n'abantu b'omu Northern Uganda nti olw'okuba nti Mao yakola cooperation ne government tosanga nabo bafuna ku mugaati. Nawe nabo batuuka eri osanga okera ali balajana bagamba naffe netugamba nupo yolekedde okwawulwamu tesobola kwawulwamu kubanga Honorable Mpuga ne babwanika baani awo baleka bagenda n'abantu kati gwe bonna bameba ba nupo oyina Mpuga deputy president oyina bwanika ali ku flaga ya nupo olina bajimerwanga oyina bakagabo ate batugamba nti ba team my leader bawagizi ba Mpuga bali mu nupu sawa yona bayinza okwa team my leader in what in deals team my leader in what olibwa kugamba nti ndi mukulembeze omubuuza nti ndi mukulembeze wange muki ekitutuusiza wano we tuli kubana nsonyi owulira sebo nze nagamba omusajja omu nti bw'oba ngozze wano nga weewaana beera ng'omuntu avudde wala najja mu Buganda is a very unique place globally. Tewali kifo kyosanga kifaanana Buganda. Nze mbeera mu America, mbeera Switzerland, mbeera wano entambula. Ne buli wentuuka wano ne ntuuka mu Buganda. Manya nti amini Buganda. N'omuntu ava gy'ava eyo yonna gy'ova bw'otuuka mu Kampala, you feel yourself. Era kye twamugamba nti weewala amalala ga rivalryism. Nti bakuwadde ekifo kya lopu ne kooti bakukwatira nkwatire, mb'olina bano abakugamba my leader. You are my leader ng'okola ebintu ebiri positive. Kati tulina ebintu ffe ebitugatta mu opposition. Esikuyiga Updates TV kwa dosinzo okubanga otuuliza era okoze kyamaanyi nnyo gwagala tweyungako genda mu maaso wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kusobola otweyungako jangu mu comment section otangaaze ebigambo ng'ebyo w'obiwulidde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tegeeza nti nno okoledde ddala ekintu ekyamaanyi. Mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ebigambo badde bya Honorable Lutamaguzi era tusaba Mukama Katonda amuwangaaze abeere nga asigale ng'akyaliwo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Tubaagala nnyo mweraba.